Wuno omutemu eyata Jajja Ichuli avuddeyo nga yeewaana era n'atugamba nti ennaku z'omwezi nga 28 olina omuntu omulala gw'agenda okutta ka vidiyo kayina mu maaso awo vinka muyina Farida Nakaziwe naye talubuzeemu Karo Kasiita naye muyina mu maaso awo Arthur Kayima naye muyina bo munanga abantu abali ku lisiti baagwiramu ddala akalogojo era mu maaso awo nina Muhammad Sseggirinya ate naye nga yeegayirira abagenda omutta mbu bagire nga bakyalinzeeko omuyindi bamaze ne bamuziika ono Manerende era bamwokezza bwokyanga enkola yaabwe mu buyindi naye nga mugamba mutya mwasuze mutya mwasiibye mutya mugyebaleko bameesa baamu mwenna abalwadde Mukama agolole omukono gwe oguwonya era asobole okuba nga abawonya naye nga mbasaba vidiyo eno mugimpereka like era n'ensaba mukwano gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Suubiya News Excellent mukwano subscribinga era onyigende mu notification bell oleme kusubwanga buli kimu kyonna kye mba nteekayo siikuliise ng'otandisewo entyo omunange olunaku lw'ejjo ebadde Mother's Day bo munange abakyala baatulaze obuzira buli ow'ekimmemmette nga woolaba awo no vinka munnange yatulaze nti ye ogwa maama agusobolera ddala Karo Kasiita naye bw'atyo munnange yatulaze nti ebya maama byo tabyesibaamu bwesibi wabula byo abitegeerera ddala ate ye Farida Nakaziwe naye bw'atyo nga bw'omulaba awo munnange kugamba kyabadde kisufu nnyo kyabadde kimmemmette nga wokola ki nga woolaba sayidi zaawo bannange naye bo mukwano abakyala era bo bazira mu bazira naye nze neewuunya abasajja abakyala mulimu abafuna abaana embuto ne bazigyamu ne bazisuula ekibuuzo ekibuuzibwa oyo naye aba akyali muzadde aba akyali mukyala oba aba kintuntu kiri awo kitategeereka ate ebyo nga tubitadde ku bbali bwentyo nkuvuze butereevu paka wa Arthur Kayima maaso awo ngenda bateerako obuvidiyo obw'omutemu eyata Jajja Ichuli nga yeewaana naye nga sinaba kubanga mbukuteerako nga sinaba nakuteerako Muhammad Sseggirinya munnange ye asaba abatemu bamusonyiwa ate kansooke nkuwe Arthur Kayima ono munnange yavuddeyo n'atugamba mbu yeewuunya ye akola ki ye ebikolimo by'enkoko tebitakamunyimbo bannaye abantu nga mwapoloka mugambo oluvannyuma lw'okuvaayo Arthur Kayima n'agamba nti ali ebisiyaga munnaye atutegeezezza abantu nga mwapoloka ebigambo bannaye abantu nga mwafumuka ebigambo ebyawana wa bannange naye munnaye mbu ye yeeyongera bweyongezi kunyirira kuba ebikolimo by'enkoko byo tebitakamunye bannange ate yiwo mwemba nfugiyeyo Arthur Kayima kututte ewa Manerende omuyindi gwe baakola ki gwe baakuba amasasi munnange batutegeezezzaako nti ono omusirikale yakuba amasasi batutegeezezzaako mbu omutwe gwe tegukola bulungi kati simanyi oba bagenda kusiba mulala oba bagenda kusiba ki kugamba bibiri sayidi ze yonna ffe tetumala kumanya naye ng'olunaku naye nga baamukutte naye ne bamutwala ne bakola ki ne bamusiba wadde omutwe tegutegeera ate eyo nga nfugyeyo bwe nti ate nkututte ew'omuyindi munnange olunaku lw'ejjo baamuziise nga woolaba awo naye bo tebaamuziise nga ffe eno bwe tukola bo baatuukiriza akalombolombo kaabwe era ngenda balaga awo nga bakola ki nga bamwokezza bookya naye nga bamitwongera omusabira omukama amusonyiwe ebyamusobako bambi era omwoyo gwagulamuza ekisa byebiri ku sayidi ezo ate butereevu kankwolekeze Muhammad Sseggirinya nga yeegayirira abaagala okubatta then male nkutwale ew'omutemu awera enkolokooto yenna nga yeewaana bwe ennaku z'omwezi nga 28 alina gw'agenda okusaanyawo omulala era atugambye bonna agenda bamalawo kuba ye yajja kubamalawo tagenda kuwera okutuusa nga bakoze ki nga baweddewo ngenda kuba mbatuusako ka vidiyo byo bikaabya byennyamiza naye nga bituufu kuba munnaye badde beebuuza mutemu kyoyo ono okumanya mujoozi avuddeyo n'ayogera n'okwogera bannange kuno gamba kana akamanyiiro oba buno obujoozi bo sibulaba olwedde ogotta abaana b'abantu kyokka ovuddeyo wena n'okalambira bunnyonyo biki nga 28 nina gwe ngenda okumaliriza enteekateeka zange biki ngenda bateerako ka vidiyo namwe musobole okuba nga mukeerabirako bannaaye bagamba eno ey'ensi simanyi wa gye tulaga simanyi wa gye tukola ki gye tugenda naye nga nze nyongera obbajjukiza nti buli omu gy'ali asabire mu ssaala ye kuba kyo kikabuka addako njagala mbabuulire ffe basajja ababajjawo ffe abasajja abagenda obbatwala addako ngenda mubagamba ssaawa zino addako agenda okufa ngenda mubagamba ssaawa zino era tagenda kusussa mwezi guno addako okufa ze kamubabuulire yegu addako okufa agenda kufa ng'ennaku z'omwezi
28 omwezi guno nze agenda batwala nze mbonyini kastonza sula nga kastonza sula olabika tomumanyi gwe. Oluvannyuma lw'omutemu okutaka vidiyo kano onoonya n'ekyokuzaako ekyokwogera nekikubula wabula kindabyeko kimu ono omuntu mujoozu ate ayina akamanyiro bannange ate ayina omutima omumalirivu kuba yenna ayogera teyeesikaamu yenna ayogera kulaga talina munankenyera naye nze ngamba oba okunoonyereza kwandibadde kutandikira awo kuba olwedde avuddeyo ne yeewaana n'awaana ennaku z'omwezi endala omuntu kwagenda okukola ki kwagenda okufiirako nga 28 bannaye gavumenti mutandikira awo. Ati sigamba nti awo no musajja yeka tumutalize nsabye busabi nsabye busabi kusaba kuba ndi mukutya ntambula nekengera ntambula ntunula eri kati bwe mantambula mbange ayina gwendi naye ntambula neyogeza so embeera si ya mulembe n'olwekyo kusaba kwange baganda bange nsabye ntifunamu ekisa gugo basindise we nti bambi musajja wattu ono abalera mukomera myaka 2 lwaki siyamba lwaki sisasira n'olwekyo kwe kusaba kwange abali ku TikTok abantu abawano namwe abali eyo kubanga Segirinya ndi musajja munaku Segirinya ndi musajja abonyebonye Segirinya ndi musajja ayise mu mbeera enzibu ennyo kutuuka wano wendi si kintu kya kusaaga baganda bange nvudde wala mpise wala mbonyebonye n'olwekyo ofunamu omutima ogw'ekisa n'ogabambi Kanagirinya kato Kanagirinya kyakalabirira bulabirizi n'olwekyo funamu ekisa funamu omutima omulungi ogambe nti ono katumuleke kubanga bannayo obunkenke obuliwo bungi nnyo olwaleero obwedda ndaba wano nti ono bamukubye oli bamukubye ono bamukubye oli bamukubye ono bamukubye oli bamukubye n'ogamba ayi mukama kiki ekigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe Uganda n'olwekyo nkoze live eno ku TikTok wano kwegayira nti bannange ofunamu omutima ogw'ekisa nti kasajja kato Kasegirinya bambi tekalina tabu sina tabu bannange sina tabu naye obukambwe bungi nnyo era ekinkosa live eno kwe kulanga obukambwe bungi abasajja buli budde bakambwe n'olwekyo ekisa ekyo nkoze kukisaba busabi nti funamu ekisa Nagirinya muto ani anamuweerera ani anamulabirira ani anamujjanjaba nali mukomera bambi kakazi katu ngenda okuddanga kakaaba kagamba dadi bangamba dadi omanyiwe bangamba wagenda bweru we nabeerera mukomera ningamba nti era balyoka ne batamugamba ge mazima kubanga munnanga omwana wange oyo omuto yeetaaga laavu ya taata nangamba dadi bangamba wagenda bweru kumbe mbadde mukomera emyaka 2 n'olwekyo nsaba nese kusaba yenna nti akaana kato n'obwana bwange obulala era buto nze mbulabirira nze nkola ki kino nze nkikola kiri nze nkikola n'olwekyo kusaba kwange abali ku TikTok ti munnange Segirinya temukuba ate n'atali nze nzekka bambi mukendeeze obukambwe kubanga otta omuntu n'omulesa obwana bwe nga buto otta omuntu n'omulekanga n'asigala nga abantu be tebalina ayamba otta omuntu n'omuleka nga amazima gana mugulu famire ye wanja ga famire ekaaba byebyo nga nabyewuliddeko munnange omusajja abasabye bannaye mumuleke ekisooka yakava mu kkomera bakamala okumusiba abadde yakatandika okweyagalako ne famire kyokka ate nga naye mumuteeka ku lisiti yakumutta si bigambo byange wabula bibadde bigambo bya Muhammad Segirinya naye nga bye biri ku sayidi ezeeyo ne naye twongera okusaba munnaye guno omuyaga ate oguyimuse mu nsi yaffe Uganda ate Mukama asobole okuguteesa ensi eddemu ekoleshi eddemu eteerere naye nga bambi mbasaba vidiyo mugimpereka like ate nakusubscribinga kusaba bambi subscribinga ka notification bell kanyigemu mwera Mukama abankuumire.